Akulira okulwanyisa obulyake makago bwa President kano Edith Nakalema lotuse ku kitebe kyaffe nezidde omukunganya okunti ku Barbara Kaija olwo yabolekera mu ofisi yakulira kampuni eno Doni Wanyama bano beesoze akafubo oluvakano Nakalema n'abakulu abala okuva mu bitongole bya gavumenti balekeddwako akulira Vision Group Doni Wanyama okutuuka mu situdiyo za Bukedde TV okweta mu pulogulaamu tukyogereko okulungamya eggwanga ku ngeri y'okulwanyisaamu obuli bw'enguzi. Nakalema asinze ku pulogulaamu eno n'alambula ku mirimu y'akakiiko ke ategeeza nti abantu abeera ku bazze bakwatibwa nga beeyita abakozi ba State House okunyaga abantu okulina omubijja bwanga bwa mirembe abaludde nga batigumya abantu. Ategeeza nti wanga yakwatibwa poliisi nga yeeyita omukozi wa State House na agenyu abantu bakabagwanga ate kati agenze n'agamba akola naffe teka tumutwale mu kooti tulabe oba banamutuumira mu makomera. Wenjogerera ndowooza bakuumya abo abapoliisi n'emmotoka zaabwe zazzeeyo mu poliisi kubanga ndowooza nabo baali tebategeera nti omuntu gwe bakuuma akulankanya abantu tebamanyi na kitiiki. Ayongeddeko nti n'abakulu b'emmengo bamwesamba nti bo tebamumanyi. Prince David Wasajja yangamba bulungi nti oyo nalinnya bwanga bo tebamumanyi mu Bwakabaka bwonna. Yangamba kubanga yankyalirako nafuna omukisa yankyalirako ne Attorney General w'ekitiibwa Christopher Bwanika Attorney General wa Buganda Kingdom. Bangamba bulungi nti oyo yeeyite y'omu impersonators. Olamulimiza okubeera nti aludde ng'anyaga ettaka. Abapoliisi nabagamba mukwate bwanga akoleza ensi mutwale mu kooti era ali mu kooti. Agambye ensimbi z'omusolo ziri mu buwumbi 29 zaakanunulwa nga zaali zibbiddwa mu buwumbi 29 mu myaka gyaffe ebiri nga anti-corruption unit ezo zonna eyaprovingira kooti ofisi ya Auditor General nti wano wabbibwa wano ensimbi zamulankanya. Nakalema ategeeza nti atidde bamwogerera amafuukule nti yaliwo okukola mirimu gyamuwibwa nga okugenda mu maaso ng'akwata ababba ensimbi ez'omuwa omusolo. Banvuma bali ku mikutu banvuma nze ebyo fe abalwanyi tetubifaako fe abalwanyi omuventi ekyo nedda nina okulwanira eddembe ly'omuntu omuwa omusolo omunauganda munansi yenna n'ebintu bye ebyokuba tebijja kunkwatako kubanga bakama bange bamanyi nti kyenkola be bakintuma ate nga kyekituufu ekirina okukolebwa. Agambye nti lunaku bafuna emisango egiri mu 100 naye ng'abakozi batono. Ziyita mu 300 ate nga abantu abakola mu anti-corruption unit tebawera na 40. Olaba awokusomooza webuli. Ye Muyimbwa John akiikiridde Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti John Mwanga atangaza ku ngeri ofisi yaabwe gy'ekolamu emirimu n'enkolagana yaabwe n'akakiiko akakano Edith Nakalema. Omulimu gwayo omukulu okusinziira constitution ya Uganda olaba nti erabirira ennyingiza n'ensaasaanya z'ebitongole byonna. Benson Tulamye Ssenkulu w'ekitongole kya gavumenti ekirondoola ebya ttenda atangazizza ku mitendera omuntu n'emisoso gye bayitamu okufuna ttenda eza gavumenti. Wakiso district oba eyagala oluguudo yerutandika yerugula enoonya ba contractor. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.